Popin Media. Ngawatu komawo olweggulo ogenze kusoma tolidde olina okuddewako olina okulima era nga nkomawo n'ennima nga lwentidde ekyemisana ku ssomero nga nkirya n'ensula n'enzaayo ku ssomero n'endya ekyemisana. Njagala taata anzizeeyo ku ssomero ate n'ebyetaago nze ng'omwana kuba nina okwambala nina okulya nina okwoza nina okukola buli kimu ng'omwana. Era bwe yalinanga abakazi kuba yasooka n'awasa omukazi eyasooka ne bamala nga bamaze emyaka 7 naye ng'era agula emmere ne twefumbira fenga abaana ng'omukazi afumba eyabwe ne balya ne tufumba eyaffe n'awasa omukazi owookubiri era ng'omukazi nga bafumba eyaabwe naffe nga tufumba eyaffe ng'abaana. Kati okusoma kuno we kwatuuka yasooka n'agulako emmere ennaku ezaasooka olwamala n'agamba mbu emmere olina okujja okola ki okugiryanga eno eri ewa mukyala we nga mukyala we akyali mu bupangisa nga tebannaba kujja awo ewaka nga mbeerawo nga waliwo n'abapangisa n'agamba nina ogendanga eri okulya emmere oluusi bamaliriza okufumba emmere essaawa 5 jjukira nina ogenda ku ssomero naye ndaba nga tekisoboka ne mugamba taata ate gwe yakola ki gwe yatumanyiriza nti tulina okwefumbira ne ntandika nga bwe mba nfunyeyo 10 neegulira kota y'omukyere n'enkola ki n'endya n'agamba mbu ye tagenda beera nantamu bbiri bona amaka 2 mbu ye alina amaka ag'omukyalo ono maama gy'abeera kyokka ag'omukyalo nanti ag'omukyalo eri wala ate tagulayo mmere tagulayo kibiriti tagulayo tewali kyagulayo ngo tugende tulye wa maama mukyalo tewali kyagulayo atusindika tugende tulyeyo tagula nti oba aguze ebigoye oba aguze ekyo oba sabbuuni. Kati okusoma we kwatu era nga nsoma nga oluusi nafunyeyo ku ssente nga neegulira emmere nga ngenda ku ssomero ogenda ku makya okumusaba ssente ez'okulya ku ssomero omusanga ayogera bw'omuyita ng'asirika naye fuleyo base ng'omubuuza akwata nnusu 2 nze ne muto wange bulemu 10 tugende ku ssomero tukole ki tulyemu ebyokulya ku ssomero ate ku ssomero ng'ebyokulya ebyo bitandikira ku nnusu 5 okudda waggulu ate ng'oli wa pulayimale ndi wa sekendule nga tuwa nnusu 2 ebyokulya mu ssomero agenda omusaba emmere n'aŋŋamba yaŋŋamba otandika otya okunfukamira ng'onsaba emmere oli mukazi wange olyoka otandika okunsaba emmere n'aŋŋamba mpozi nakugamba ntya oddamu okunsaba emmere kuba toli mukazi wange kakiba ekintu yasooka agendayo ne musaba kaadi n'aŋŋamba mbu siddamu musaba mbu ŋŋambe mukazi waaliwo yabamugamba ne mugamba n'agenda n'akomawo n'aŋŋamba taatawo mugambye tewali kyanzizemu atunudde mutunuulizi nankuba omugongo n'akyuka eri tewali kyampa kuva fiizi eri ttaamu yasasulwako zaagumi za yunifoomu zokka fiizi bakyammangi eno ttaamu namugamba nzeeyo ku ssomero n'agamba ng'omale okukoola kasooli ne maliriza omukoola bannange bali mu kusoma holide baagisoma holide baatugamba nti no tuwe ennamba z'abazadde abalina whatsapp basindiikirengako waaka namugamba yaŋŋamba essimu yange si y'abaana si ya mukazi yange eri paasoni naye mu baana abo bonna omwana ono kumpi mu baana bombalidde abo abaana abali awo simanyi abo abaana 27 oba 17 ono wa 18 ku baana abo omwana ono alina bwansumbuwa nnyo ku lubereberye nekanga bwekanzinga omwana ono taliwo waka nembuuza mukyala wange Dina alazeewa Dina nga simulaba aŋŋamba Dina omubuuzako ki kati bato bane be baŋŋamba nti Dina bakojja nga we bajja wano Dina yaddayo ne bakojja e Kampala e Busiika mwana ono kugenda okumufuna tebanzikirizako kutuuka wali mwana wabula bamundeetera buleetezi okuva eyo gye yali abeera ne bamuleeta e Busiika ne bamumpa kati omwana nagenda okutuuka ng'omwana yali alina ndoozi emirimu gy'akola nga bw'asomako nga bwe bamuporosesingira kugenda bweru omwana ono nenkomawo naye
bwe nakomawo naye mu bugubi obutali bwa kusaagirako omwana ne muteeka ku ssomero eryo lyateeka P6 mwana n'amaliriza P7 liri awo Kasana nga ku gate y'Abachina awo ku bridge ne muteeka awo P7 n'amalako mwana bwe yayita senior ne mbatwala babiri ne first born wono ono kwada ekamuli ne mbateeka eyo mu boarding omwana ono bw'asomeyo mu boarding eyo omwana oyo ne bankubira esimu ng'omwana alina byakoleyo ebitaliiyo ku ssomero kaakati ng'oba omwana baagala mugoba ku ssomero ng'omwana mbu ayisa bane bubi omwana atolose ku ssomero avuddeyo atolose omwana bw'atoloka ku ssomero bankubira esimu omwana atolose naye nga balina bye baakola ebitaliiyo ku ssomero kati bwe baagezako kuba kansolinga tebabakuba baba kansolinga baana baali 3 ono ye yasalawo n'atoloka baana babiri tebaatoloka omwana ono bwe yatoloka omwana ono teyakyamako waka twali ne maama we ono waka mwana yatuyitako buyisi tuli awo nga ku buliji wenyini mwana twagenda okugira kunoonyeza ng'omwana atolose azeeyo eri ebusiika gye namujja gye yasookera olwo obwongo bwe buli mu kwagala kugenda bweru era wano bino byonna byakola kusoma kuno kuwaliza buwaliza kumwegayirira naye ng'obwongo bwe buli mu vision gye bamuteekako ey'okugenda bweru omwana n'addayo ebusiika atolose ku ssomero akomyewo waka neŋamba lino badde ki kugenda kugira ssomero linkubira bimbuulira ate nsobi za ddiini nengezaako ate mpola nnyo mutima gunuma obwongo bunuma nkoze ntya mwana ono paka ate bwe twaddayo ku ssomero ne mugamba Dina kakati omanyi bwe tutaddayo ku ssomero nze kati ntuuse okutwala kugenda okukwasa poliisi togenda kubeera nange wano mu myaka gyegyo togenda kubeera nange wano wakiri ngenda kusomeseza mu mateeka kati mikono gyaki gya gavumenti Dina wuuyo neemuzaayo ku ssomero ewa bodaboda era neiba waffe n'antwala ne Dina omusajja oyo n'essaawa eno awenyera bwe tutuuka ne Dina ku ssomero buli kimu nkitutte Dina twali tukyali awo Dina yandeka ku ssomero olwo afulumye ebweru ng'agenda ku geeto baalina kyayagala balaba bulabi Dina afuluma kati bamubuuza Dina ogendawo kati kutandika n'atandika emisinde n'owa bodaboda naye n'atandika kugoba yagwa yakosebwa viviri era eviviri lyagaana okuteera paka kati embeera eyo enkontana eyo etusumbuwa kuva ku olwo paka leero kati Dina alina gavumenti gye yaleeta ewange wano gye sisobola kukirizaganya nayo eri kebe wano sisobola kukirizaganya nayo kebe mu kooti sisobola kukirizaganya nayo nakugamba nti Dina tojja kubeera wano na kiyungu wano sijja kubaawo na biyungu bibiri ono mukyala akyali mugenyi omukyala ono yajja n'obwana bwe buti bwana 3 kati nze n'omukyala oyo n'obwana 3 tubeere n'ekiyungu ekyafu naawe obeere n'ekiyungu ekikyawo Dina ekintu ekyo nakugamba tekijja kukola Dina muli mu kiwumulo tosoma nakugamba gw'oli mwana mu famire eno gw'oli mwana wona famire yange buli bw'otuuka gw'oli mwana naye Dina tojja kubeera n'ekiyungu ekikyo kaakati mukadde oyo dakika ntono nnyo okugenda okwogera n'omwana oyo waayitawo dakika ntono nnyo okitegeera kaakati nali nkyali awo nga maama wankubira esimu bwe yakuba esimu n'enkwata yatandikirawo mwana wange mpulidde nti omuvumye ng'ogamba asinzira atya kusaba mmere asabe mukazi wo kaakati mwana wange asaba mukazi we mmere ye yamuzaala oyagala toyagala Dina agenda kufumba tagenda kulya mmere yamwe
ate toyagala tagenda kuvaawo omusindikiriza mu ave akomewo wano tagenda kuvaawo ate tagenda kulya mmere yamu ne bonakola otya pozi tujja kulagana mayinja oba wazaala abaana noloza muno wali wegezaamu bwegeza is the right time okulabirira abaana bo basic needs ziri mukaaga zimubalire education medication shelter food drinks clothes akolako ki kwebyo school fees awako half baana abo babiri awomu n'ekitundu obukumpanya obwo gwe omumoti omwana wo ekyokulya n'enkoko erwanira kaana kaayo ogambe mbaoli kuwa mukazi kubanga mukazi yajja n'obwana buno buto obusatu wawasa omukazi eyasooka bakufumbira wali ennyama abaana bafumba wano omukene muli mu lujja olu n'ola naye ebbanga nenkugambako ekigambo ekyo n'ogaana n'owasa owokubiri bakufumbira wali ennyama n'enkoko tolibwa ku nvaazo abaana balya wano omukene nenamujogo namujogo yedoodo okiwuliriza olw'omululu kati saawa zino mwe mwajja walaavu ewa ddina emmere ddina okuva lwe yayiwa emmere ku kasasiro omukazi wo gye yafumba sigenda kukkiriza omwana ono yakwata emmere n'agiwa ku kasasiro omukazi wo n'alaba emmere bwe yalaba emmere ku kasasiro omwana nga agiyiye neefuuka pulobulemu gy'oli avaayo ate nakakandwe ewo ye omulaba awo wasituka waatyo kati olwo asituka n'atambula paka mwaka kuggwako kasawekera ensawo ye yali madamu amufumbira emmere tadda nze abaana bano bononeka mukwano gwa taata batya sawa yonna balaba maama yekka all the time bwengezako nti kangende ndaba abaana bange omuto bebi asembayo yali mulwadde nengenda nga banne bankubidde essimu imagine abaana basoma nabo abato be bankubira essimu nti maama noola mulwadde nnyo jangu olabe noola nesituka nenzija nga yasula ano ne mukyala we Noola asula wali emiryango nasinga n'omwana wange mulwadde naye yagamba abantu nti mukazi oyo bujja bwe bumuleese simwana era najja wano ekayunga naye oluvannyuma n'agoberera ne tujja ne batuliitinga omwana kumutuliitingira ddala naye ng'omwana alwadde bilihaziya naye nga mulwalidde mikono gye naye ng'agamba abantu nti bujja tegeeza abaana baagala kitaawe okiwuliza naye bw'oba olowooza nti nange nja kusuula powers sigenda zisuula kankubuulire oba wazaala abaana nolowooza muno wali wegezaamu bwegeza is the right time okulabirira abaana bo basic needs ziri mukaaga zimubalire education medication shelter food drinks clothes akolako ki kwebyo school fees awako half baana abo babiri awomu n'ekitundu obolooza muno obadde ontuulangako luli ate nze njagala okimanye nti nomuwalawo sinze namukulembera okgenda mu b'obuyinza simanyi nawa gye yatambulira bampise leero gwe no bakumanyisaako n'otegekako ne transport but they have informed me today. That's when your daughter informed me. Obo badde okirina ku mutima gwongo gamba mbu simanyi mwana ono bakugamba embwa ekisimanyi ki n'ekirala embwa enjizi ezaala enkolya kati toloza muno embwa enkolya esobola kuzaala nkolya yokka ezaala n'engezi tata looya obwo bugezigezi omwana bwatute bubwo kitaawe sagala onenkwase sagala kuddamu kiwulira obukumpanya obwo gwe omumoti omwana wo ekyokulya n'enkoko erwanira kaana kaayo ogambe mbaoli kuwa mukazi kubanga mukazi yajja n'obwana buno buto obusatu wawasa omukazi eyasooka bakufumbira wali ennyama abaana bafumba wano omukene muli mu lujja olu n'ola naye ebbanga nenkugambako ekigambo ekyo n'ogaana n'owasa owokubiri bakufumbira wali ennyama n'enkoko tolibwa ku nvaazo abaana balya wano omukene nenamujogo
namujoko yedodo okiwuliriza olwamululu kati saawa zino mwe mwajja wa laavu ewa Dina emmere mu kifu Dina okuva lwe yayiwa emmere ku kasasiro omukazi wo gye yafumba sigenda kukkiriza omwana ono yakwata emmere n'agiwa ku kasasiro omukazi wo n'alaba emmere bwe yalaba emmere ku kasasiro omwana nga agiyiye neefuuka pulobulemu gy'oli eri ggwe ne maama ng'ate ennaku zino zonna ku WhatsApp bampeereza omuzadde yawa omwana empiso 50 n'ebisosonkole bya peeni. Where was the father? Babuza where were the neighbors? Where was the community?